basaba abakunga oba ddala abantu babadde bakulaba ng'okola emirimu gyokibadde siri ku mpewo yannyonoona sanyuse nnyo okubalaba bannaffe bonna abaamira tinange okuva ku kitebe president banange yandaba ne bampa obuvunaanyizibwa obw'ocoordinatinga Mabira stretch omuli Kayunga district, Buyikwe district, Buvuma district ne district yaffe eya Mukono. Tukyebaliza Katonda kubanga kyakisobola n'okugenda ewalala kubanga awagazi era obuvunaanyizibwa buno obw'okuorganizing ekibiina n'okuzimba party structures obuba mu doketi eyo nga twegasse wamu ne elections management committee mbadde mbukola era namaliriza obuvunaanyizibwa bw'e Kayunga ne nninnya ku bizinga e Buvuma nvuddeyo kakati tusigazaamu constituency ezimu n'ezimu zirina ebizibu buuza okuza tulina ebizibu wano naye bw'otambulako bw'otegeera nti bannaffe ffe tuli yaddeko ffe tuli bulungi okusaba constituency ezimu bw'otuukayo eyo ate entalo nnyingi naye amakulu gali nti era meseji yange egamba tibanaye tuleme kulwanaganira mu kkubo obutakkaanya kya butonde kya buntu naye bwetutuuka mu mbeera efaana bweti byonna tusooka tubiza emabega obutakkaanya bwaffe obutalotalo bwe tubeera nabwo obwaffe obwo ffenna tune mu direction y'emu ey'okuzimba ekibiina kyaffe. N'obanga olina k'olyanga kusiiwa ku munno nkusaba ntusooka owummuzeemu tumale okuyita mu nteekateeka eno tuyingize abantu mu kibiina. Abantu banategeera nti tulina entalo mu kibiina kyaffe muno nga tulwana tweyomba bajja nakutya okuyingira naye ekibiina kyaggulawo oluggi tuyingize abantu naffe okuzza obujja obwa membership bwaffe era mbasaba nti kyonna kyetukola mu kiseera kino tubeere nga tutambulira wamu. Kano ke kaseera kosobola okusonyiwa munno emuyombagana tutambule tuzimbe ekibiina kino tusobozesa okukwata obukulembeze obw'eggwanga lino. Njagala kumaliriza nga mbeebaza mwenna abatudde omukyalo oli ye deputy speaker waffe balire ddala buli amala okwewandiisa ajja wano atule mu katebe twogere ebigambo bino bigenda kuba bitono. Njagadde leero okwogera kwa ideology ya people power. People power waliwo abantu abaali balekeddwa emabega naye nekizuuka nti eno ensi teri bubi olw'abantu ababi nti bangi. Eno ensi eri bubi olw'abantu abalungi okuba nga tebaddirina kye bakolawo. Ate abo abantu ba bulijjo be batusinga mu byonna. Mulabe nze Nambooze ndi MP wa kibuga kino Mukono naye mu kibuga kyenkiikirira mulimu university. Mu university omwo mulimu abasajja ba professors ba doctor abavumbudde abakoze research abawandiisa ebitabo. Mu kibuga muno mulimu abasajja abakoze ssente nga bwe baba boogera teboogera na ku miliyoni boogera ku billions. Mu kibuga muno nze ne mwami wange tulinamu maka gaffe naye mulimu abasajja abazimbyemu ebizimbe. Mu kibuga kino nze ne mwami wange tulinamu kapoloti naye mulimu bannannyini ttaka. N'olwekyo mu kibuga muno nze mazeemu emyaka 5 mwena
naye muno mu kibuga mulimu abantu abamazeemu emyaka 8. Kakati nze ne mwami wange awaka waffe tulina abaana 28. bw'otugattagatta ffenna awaka tuli bantu 30. naye ng'ate mu kibuga muno mulimu abantu lwe basembayo okubala abantu bali 20,000 nga gya Central Division gyokka. Ekyo kitegeeza nti bannange ffe ababeera eno ne tukulembera mu siffe tusinga nga bwembalaze bwe bubeera buyigirize mu kibuga mulimu baprofesa, bwe kubeera ku ssente mu kibuga muno mulimu bakasozi, mulimu bagodi, mulimu bamuzaŋŋanda, mulimu ababedde nga bwe mubamanyi. Bwe bibeera bya bukulu mu ddiini mu kibuga muno mulimu babishopu, mulimu bafaaza, mulimu baimaamu, mulimu bamasheeki. Bwe bubeera bungi mu bantu, nze wadde nina abaana bangi 30 awaka, naye era abantu abasinga obungi si be basulawa ewange. Ekyo kitegeeza nti ffe abakulembeze tetulina kituli. Abantu bali abalala be ba naye abo be batannategeera mutima mutuufu gwennyini ogwaki ogwa people power. Mu people power abali waggulu be bagambwako, abali wansi be bagamba ku baki ku bakulu, kubanga mu nkola ya people power abali wansi be bakama baki, abatali bateeketeeke be bakama b'abateeketeeke. Mukitegeera ekyo? Abateeketeeke yeffe aba wansi, abatali bateeketeeke be baliwa. Era omuntu ayo gwawulira agamba ndi wa kitiibwa temukimpadde ng'omanya tannategeera ideology ya people ki mu people power. Aba wansi be ba waggulu. Kakati nate si ba wansi, abalala be batwalanga aba wansi mu people power be bawa mu bibiina ebirala bataalibwanga aba waggulu mu people power be bawa. Mu people power abateeketeeke be bali wansi w'abatali baki, ng'ekibeeza ffe abateeketeeke waggulu, abatali bateeketeeke balyoke batulagira ebyabwe ebitali biteeketeeke tubiteeketeeke tuwangule. Mukitegeera? Kaakati nno ne bwe tuba wano amasuma gennyini ffe abali wano ate ffe tuteekwa okuwuliza mmwe. N'olwekyo buli muntu ali ku ddala lyaliko mu people power alyoke ategere ekigambo kino ekikulu. Mbadde nsaba abali awo mwena mujje mutuule mu butebe buno, kubanga tetwagala tubulyaza. Njagala nange okubategeeza nti nange okuva ku kitebe president banange yandaba ne bampa obuvunaanyizibwa obw'ocoordinatinga Mabira stretch omuli Kayunga district, Buyikwe district, Buvuma district ne district yaffe eya Mukono. Tukyebaliza Katonda kubanga kyakisobola okugenda ewalala kubanga awagazi. Era obuvunaanyizibwa buno obw'okuorganizinga ekibiina n'okuzimba party structures obuba mu doketi eyo nga twegasse wamu ne elections management committee mbadde mbukola. Era namaliriza obuvunaanyizibwa obw'e Kayunga ne nninnya ku bizinga ebuvuma nvuddeyo. Kakati tusigazaamu constituency ezimu n'ezimu zirina ebizibu. Nuza okuza tulina ebizibu wano, naye bw'otambulako bw'otegeera nti bannaffe ffe tuli yaddeko, ffe tuli bulungi okusaba constituency ezimu. Bw'otuukayo eyo ate entalo nnyingi, naye amakulu gali nti era meseji yange egamba ti bannaffe tuleme kulwanaganira mu kkubo. Obutakkaanya kya butonde kya buntu, naye bwe tutuuka mu mbeera efaana bweti byonna tusooka tubize emabega. Obutakkaanya bwaffe, obutalotalo bwe tubeera nabwo obwaffe obwo, ffenna tutule mu direction y'emu ey'okuzimba ekibiina kyaffe. N'obanga olina kooli akakusiiwa ku munno nkusaba ntusooka owummuzeemu tumale okuyita mu nteekateeka eno tuyingize abantu mu kibiina. Abantu banategeera nti tulina entalo mu kibiina kyaffe muno nga tulwana tweyomba, bajja nakutya okuyingira. Naye ekibiina kyaggulawo oluggi tuyingize abantu naffe okuzza obujja obwa membership bwaffe. Era mbasaba nti kyonna kye tukola mu kiseera kino tubeere nga tutambulira wamu.
kano ke kaseera kosobola okusonyiwa munno emuyombagana tutambule tuzimbe ekibiina kino tusobozesa okukwata obukulembeze obw'eggwanga lino. Njagala kumaliriza nga mbeebaza mwenna abatudde ekyagulanyi oye mwebali nnyo mwebalire ddala. omukyalo oli ye deputy speaker waffe amawulire gaagano zambaali bino bye bitwe by'ebikulu ebikali bawandiisiza ebibiina ebijja kuliko ekimu ki people power. Kati ffe tukuba omubala gwaffe people power awaki kati bali bagenze ne bagulidde sitalinganga kibiina enkya bagenda kutuwawabira tekyo ekigambo tukijjeko. Naye bassebo ne banyawo ne bwe banaakola ebiri bitya okukkiririza mu kintu kuba mu muki oba nyambadde akakofiira akamyufu oba sigambadde ekyo tekinjijaako kubanga siri wa NUP. Oba omubala bagututte oba tebagututte tekijja tujjako nti baaki era tubalinze abo abawandiisizza omubala gwaffe tubalinze bagambe embuno kakati temugwogera nabo batubulire ebigambo ebyo gye bagenda mu ggulu ne babiyiiya nabo bajja tubuulira oba be bakatonda nga be bayiiya ebigambo people and power. Naye nebyo byonna mubimanye nti tukolera mu maggwa. Ebibiina bikasangwa babitwala nze nalabira ddala bannange mulabanga ono muvubuka simanya lyenskini bwe yabuuka kapikapu nze mawu yali ayingira buwaati state house nga tuli kapikapu emabega nembuukako betwe era nenkuba endulu nembagamba nti bannange mawu musujju kungulu yagunene munda yayeraba nebagamba omulira nangozi olire naye njagala babuulira waliwo ebibiina ebimu sijja byatula wano omanya nabyo byagenze batwala kimu kati Museveni atwalira ddala bibiina ki byennyini anona kibiina kyennyini kyenva njagala okubuulira buli muntu kyoli eyo wali wa DP yo tekyaliyo jangu mu UPC fetutuula mu parliament ng'aba UPC abamu batudde ku ludda luli n'enaale ng'abalala batudde eno era nze singa nze nali Ssenyonyi nze saali bawadde ku era Kyagulanyi alina nyeki nze saali wadde wa UPC kifo ku shadow cabinet kyaki atudde eri abadippi n'okaleko obalaba nga kuba omuntu ajja kubeera yagambe nalingidde ni UP naye kakati ate ekifo kyenjagala ate ensense buse yakituula mutta oyo aleme okolaki okujja ogenda omuwulira agambe kati batande Museveni yataddewo obubiina bwe yabulangiridde n'ekibiina kyaffe kyennyini mukiraba bakikutteko eŋŋombo oli n'agenda agikolaki mwe mulowooza byakusaaga mulinde olunaku olugenda okuddirira abo abawandiisizza ekibiina kye bayita people power bagenda tuwawabira mu kkooti nga batugaana okukozesa ekigambo ekyo ate Museveni ye yakikoze balamu bwe yagamba nti awandiisa ekibiina ki people power abantu abamu baaseka naye ono omusajja mubi buli kintu kyonna ekibi akikola bwe batandikiriza nti bagenda kuwandiisa akakofiira temwabirabanga ebyokusaaga naye kati abantu bali makomera bavundirayo lwakwambala akakofiira abantu bali miliyoni 49 naye miliyoni ziba zitya ne bwe tubamba nti abantu bali miliyoni 49 era gwe tosobola kujjako miliyoni 18 z'abantu bakulu obawe kaadi yaki ne mu kubala kuno abantu kwe mulaba bage okubba obululu kwatandise dda mu kubala kuno abantu n'olwekyo ffe tugambye mwami Museveni bw'anaalema otubala ffe tugenda kukola ki tugenda kwebalirawa ekisooka tusaba buli muntu afune kaadi y'NUP kubanga kaadi y'NUP bannange endagamuntu basabo ne banyaba abali eyo kaadi y'NUP ndagamuntu wagenda kutuuka ekiseera weegayirire nze nina abantu bangi bali bweru eyo omusanga n'afukamira n'agamba namboze nkwegayiridde amazima gennyini oba nkuwa ssente meka naye onfunire kaadi yaki y'NUP kati ofunye omukisa yiino ya 10,000 ate
fe abakulembeze twalisobodde nze nakisobodde okugamba nti kaneeveemu akakadde njije wano ngule kaadi ngende nga nkola ki gagaba naye ekyo temukikiriza ba registra 10 lwa NUP olwa kaadi lwa muntu buli muntu kulwejja muki musawo ye bw'ona okkiriza ne bakugulira kaadi ojja kuba wejjeeko ekitiibwa kyekyo obwa memba ojja kuba otunze obwannannyini obwolina mu kibiina kino obwakuweebwa ojja kuba otunze obwannannyini bwo n'olwekyo tubasaba abassebo ne banyabo ne mu kibiina mubaamu partisan politics ne mu kibiina munda ate mubaamu ebyobufuzi ebiriko oluuyi kubanga tuba mu kibiina namboozi ayagala obwemupe nga waliwo n'omuntu omulala abukola ki omanyi waliwo abantu abali batandise obitambuza era kakati banange Kyagulanyi mubi nnyo kubanga bano abantu abanene nnyo abakulu ennyo mu NUP abasuubi ate nabo abasimbyeko baki nengabayi tuyinza okuba n'ekibiina ne bagamba nti yingira ekibiina naye namboozi teyeesimbwako omuntu yenna waddembe okola ki kakati nze ne musinga buki oba nansinga kubanga teriyo nambeera egamba nti nze ndibeera paka ki paka n'olwekyo bye babadde bagamba nti ebyo ebifo byabaagunanyini oba ffe mu palamenti tuli aba NUP 57 bwe tukomawo ku kitebe munange era abantu bali bagamba kakati mmwe ekizibu kya Kyagulanyi bafuutu soja balagira bemupi yenkola gye twakola ki gye twakkiriza nti bafuutu soja balagire baani bemupi kyenva mulaba Kunga bagamba kuffe abalina ebifo ebironde mu Kunga tusooke tuddewa wabbali abantu bo bennyini abatalina bifo ba leaders without offices babeere mu Kunga era ndowooza mulaba ne wekwatusa registra kakati ku ssaawa eno olaba omusajja Ssemaganda olwaleero yatutuuzizza wano naye Ssemaganda yaani si wadde chairman tali wadde kakiiko keerosiiki wano naye olwaleero ye yakuba essimu Honorable Nambooze njagala ebyuma Honorable Nabukeera oluwa Honorable Ogundi oluwa nga Ssemaganda yakola ki yatulagira eyo yenkola empya eya NUP nti naffe abakulembeze ne tujja ku mikolo nga gino nga naffe mutusaasira busaasizo tuwa kaki kazindaalo era mbasaba mugende nakyo maaso abantu bewandiise omusajja Museveni yalimbye ne banne nti no bawandiisizza abantu ne bafuna abantu miliyoni 18 tekisoboka basebo ne banyabo mu kulonda okwaggwa kwalimu abalonzi miliyoni 18 aba NRM bagambye ng'okwewandiisa omala kulagayo kaadi ya buki ng'omala kulagayo vote gundi ndagamuntu si kyekyo kati kitegeeza nti ababadde beewandiisa be babalina endagamuntu kuba lye 18 ne bwe kuba tekwafaako n'omu ne bwe baba bonna bakyuse ne bawagira ye tewali ngeri yonna gye yaliwandiisiza abantu miliyoni 18 kyekimu n'okuwandiika kwa leero kw'abantu bali mu kulimba ntudde ewange n'enninda ngenze ku muliraano wonna nkubidde abantu bonna bemanya essimu n'ekitange Kayonge Wakiso ne mukubira ne mubuuza data olabyeko okubabala abantu teri alabye kubaki naye abo abasajja bajja kusituka enkya bagambe nti emukono twabazeeyo abantu emitwalo 10 naye embalala ne tubalayo emitwalo 5 kubanga benamba bazikuukinga dda ennaku ezo olunene olwaleero twabadde tetusobola kikola gavumenti yabadde ejja twekwasa nti ffe tutabangudde okukola ki okuwandiika abantu n'olwekyo kino kikome wano tugende ku Sande tugende Bukeerere nabo bewandiise ku Mande omukulembeze yatuyise njagala kwebazanya abampandiikako ebintu ebitali bituufu mu lukiiko kubanga be baleetera omukulembeze okumpita kati bwampita waliyo n'ebintu bingi nnyo ebitagenda bulungi ebimulumya omutwe naye nga bwe nabagamba nti ye tayagala bwe nabagambye tayagala ate kwogera naffe bamayinja ffekka n'agamba abantu b'emukono ku Mande kambasinkane mwenna buli muntu yenna n'asobola otuuka mu Kavule ate nakino okyebaza edikoota emukono ziri mu Kavule
naye n'enkulu ez'Ekampala nazo ziri mu kavule. Kakati ku Mande tugenda mu kavule kaawa. Buli muntu yenna bannange mwe bakansala ekitukola ki? Twajja wano ne twegattira mu NUP. Era okwo mu NUP yetwawula kubanga oli ayagala etambule ng'edde eno, nze njagala etambule ng'ekola ki? Naye tulina kubeera nga nnyanja. Ennyanja ne bwetabanguka ekya ekyennyanja tekitugamba nti kisengusa. Kisigala wa? Kisigala mu mazzi. Kyembagamba ensi eno teri bubi olw'okuba ababi bangi, naye ensi eno eri bubi kubanga abantu abalungi abangi basirise tebalina kibakolawo. Guno gwe mugisa gwaffe, tugende tunonayo bannayuganda mu bungi bwabwe. Bannayuganda balabe nti nga twegasse tusobola bulungi nnyo eno gavumenti ogitwala nga kaguddeyo. Singa abasuubuzi bwe beediima, singa ffenna twediima, singa Uganda kagwamu dda. Naye ekikola obubi Uganda, abasawo badokita bwe beediima, bannansi bakola. Bannansi bwe beediima, abadokita ate ne bakola. Asomesa bwe beediima, ate abasawo ne bagenda ne bakola. Ekifo ky'okugamba olunaku lumu nti bannange zino wiiki bbiri buli muntu afune emmere, wiiki ey'okusatu buli omu atuleko awaka. Naye omusajja n'ajja nawali n'agamba temunkanga. Museveni n'afuna n'amaanyi agamba temunkanga kubanga kati atulaba tukanga muki? Mukange. N'olwekyo mbasaba buli omu agende twekunge. Twali tusazeewo nti eno yali yakubalala ennene tugende Mange eri mu kisaawe. Era Mwami Ssemaganda oyo ye yaleeta ekiteeso. Naye abantu